Olwaleero ababaka ba Palamenti nga bakulembeddwamu omubaka akiikirira abantu b'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo batongozza kaweefube ow'okukungaanya emikono okusobola okuleeta ekiteeso mu Palamenti okuggyamu obwesige bakamisona ba Palamenti abana abakulemberwamu Mathias Mpuuga okwegabanya omusimbi ogw'akawumbi kabumu obukadde 7 ze beegabanya ng'akasiimo era ng'ekiteeso kino kyakuleetebwa ku ffulo ya Palamenti essaawa yonna. Honorable Afoyochan Esther, Honorable Akampulira Prosi, Honorable Solomon Sirwanyi ne Honorable Mathias Mpuuga. Ensonga kwe tuvudde kwe kw'okuba nga ennaku z'omwezi 13 ogw'omusanvu 2021 ababaka bano baasalawo okwekwata mu ngalo ne beewa ekyojja mu miro ababaka milioni 4 Solomon Akampulira Afoyochan ate n'omukulu Mpuuga ye milioni 5 nga leader opposition. Ebigambo bijja kwogerwa bingi kubanga baali baakalondebwa, tegereza, baali baakalondebwa nga ba commissioners already ne beeyozaayoza nti amwebale kuweereza kubanga ne bw'oba oyogera service award ebaawo ng'omaze n'omulimu guggusa. Bano beetaaga emikono gy'ababaka egiwerera ddala 177 okusobola okuggyamu bano obwesige era bagamba nti abantu ba bulijjo bakaaba olw'obuweereza obw'ekibogwe ng'eddagala mu malwaliro temuli kyokka nga bano bali mu kukkusa mbuto zaabwe. Nti alina oyimiridde ku ludda ki tukubale. We need to stand to be counted. Olwaleero n'ebyafaayo nti bwe biriba biwandiikibwa nti Palamenti ye 11 ku nsonga y'obukenuzi yayimirira wa gwe ng'omubaka Ssekikubo akiikirira Lwemiyaga wayimirira wa ku nsonga eno. Nsanyuse nnyo nga ndi wano okumanya nti no bukyabula banga lwa Mindi we must stand to be counted. Bano bawadde bakamiisona amagezi okulekulira bunnambiro ng'embeera tennaba kuboonoonekera kubanga bo bamazeeko nga katogo katokota bwe kasirira. Olwekyo nga tusaba ababaka baffe bano beekube mu kifuba balekulire kati kubanga process etandise. Ekyokubiri, tetuyinza kubanga yeffe tuyigganya abakenuzi ate ffe abaffe nga tusiisiitira mpisi kundi. Tetuyinza kuba nga yeffe tukulembedde omumuli eri eggwanga lyaffe ate ne tuba nga yeffe eggwanga tuliriddemu olukwe. Omubaka wa Kasande y'Omumambuka Honorable Patrick Nsamba agambye nti awulira ennaku kubanga munnakibiina kya NUP munne Mathias Mpuuga yeerimbika ku ky'obwakamisona ate ng'ekibiina kyamuwa amagezi okusooka okudda ebbali. NUP bwe yasaba mukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa olw'obukenuzi buno arizayininge n'agaana. Kaakati abakomishona b'NRM balowooza ensonga za NUP. Kaakati olwaleero tuli wano olwaleero okukowoola ababaka bonna ab'ebibiina byonna nti bakomishona bonna zino ensonga si za NUP, ensonga si ze bonna twakizudde nti beewa ekyojja mu miro. Y'omubaka wa Kalungu ey'obugwanjuba era nga munnakibiina kya NUP Joseph Gonzaga Sewungu agambye nti bazze nga bakaabirira sipiika abawaakadde munda boogere ku nsonga z'abakamisona naye nga mpaawo. Emirundi mingi mu Palamenti eno giweranga 3 nga nsaba sipiika ne deputy speaker atuwe in-house twogere ku bakomishona baffe. Nansuubiza kibayita in-house nga tumugamba titukirize abamawulire nga bamaze bafulumye tutuule nga ababaka twogere ku nsonga eziriwo nga ebintu bino tulaba bigenda kuba bizibu nnyo kwa date ogiraba. Esaala gye tusoma mu Palamenti buli lunaku prayer ya Palamenti mugisome mugibikule bannamawulire etugamba okuba n'ebitiibwa n'ebirala. Twajja mu Palamenti ne batuwa sente eri ewedde milioni 40 mu COVID ne bagamba nti baali batuguze nga zayita kwa akawunti muka Katonda nali z'obuwunga mututte kalungu 2 nagazayo mu Bank of Uganda buli mbaka nazaayo sente. Tuze mu Palamenti abakomishona abo
be balina okulaba ekizimbe ekyo nga kiwe ng'oggyeko obukadde 5 Mathias Mpuuga Nsamba bye yafuna nga kamisona n'ababaka abalala ne bafuna obukadde 4 buli omu ng'omugatte ke kawumbi kamu n'obukadde 7 nga gwagabanyizibwa mu bantu 4 bokka. Obadde okimanyi nti bano buli omu afuna obukadde bw'ensimbi eziweeza ddala obukadde 23 buli mwezi ezitali ku musaala gwabwe ng'ababaka. Nga parliament tetuyisanga tino buli commissioner yeweereze milioni 23 buli mwezi. Tetukiyisanga. Tetubagamba nga tibazitwali kubanga ate nabo bamala ate bafuna ensako nga ffe. Bafuna akasiimo nga ffe. Bafuna amafuta nga ffe. Ate balina bulungiko nga ababaka banabababulira. Are ne beewane sente za buli mwezi milioni 23 buli mwezi. Okongeza kwezo ze bafuna nga ababaka ba parliament. Mwami Mathias Mpuuga ndoze be byamulemesa n'agamba nze siva wano kaakati nno twagala okukoola ababaka ba parliament nti abakulu bano tebalina kusigala nga bagenda n'okutukiikirira awantu wonna nti ba commissioners baffe kubanga buli lwe bafuluma eyo ekitiibwa kya parliament kiyiika. Tetusobola okutuula ne tulaba ng'abantu batuula okugabanya ssente okwewa ekintu ekimenya amateeka ne tusirika. Milioni 5 zizimba health center. Tuyina amagombolola agatayina health center 3. Sunosanga commissioner ng'alidde health center namba. Tetugenda kutuula era nsaba babaka ba parliament bonna bawagire ekiteeso kino ba commissioner bano tubajjemu. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lw'amawulire okuyitingana nti Mathias Mpuuga Nsamba ne bakamisona abalala bafunye obukadde obuweera ddala 5, Mpuuga mu kibiina kye kya NUP gye yali akola nga vice president yasabibwa okwetonda era alekulira ekifo ky'obwakamisona. Wabula ono yalayira okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'obukuba butonyerera nti tagenda kuva ku bwakamisona kubanga talina musango gwe yazza era n'ensimbi obukadde 5 yabiwuuta mu mateeka. Tunaabiwulira anti bulijjo tadduukirira nduulu.